Ebitongole ebyenjawulo byongedde okusiibula abasiibi mu kisiibo ekinaatera okuggwako nga mbino mwe muli n'abbanka ya DFCU ku mukolo gwe bategese ku Sena Hotel mu Kampala. Weetebeeka ebikonge ebyenjawulo ebikulembeddwamu jjajja w'obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge, Supreme Mufti Sheikh Muhammad Galavuzi, abakulu mu bbanka eno nga bakulembeddwamu agikulira Charles Mudiwa n'abalala. Mudiwa asiimye obuyisiraamu olw'obubaka obw'essuubi bwe bateeka mu bantu n'okwefumiitirizaako. For a lot of us, it's a time also of reflection and a time of looking back at the blessings that we've had. Sheikh Muhammad Kigundu akulirira amawulire n'okunoonyereza mu ofiisi ya Supreme Mufti yabadde omubuulizi olunaku ng'akkaatiriza obukulu bw'okusiiba n'okuwa zaka. Then as zakat al-fitr is a must for you because it's the cleanser. It is the cleanser. It cleanses you from all these that have happened at the time of Ramadan where you felt like you've not been able to make it. Mboga yeebazizza babbanka eno okusiibula abasiibi kyokka n'asoomooza ebitongole ebirala n'abantu ssekinnoomu okusiibula abali mu bwetaavu. There are so many other Ugandans who can't afford such a meal. And that's not your business. But think about these people. Akkaatiriza nti okuddiza abanaku kirimu ebirungi n'omukisa munene n'akuliisa ababbanka eno okuweza emyaka 60 mu nsiike. Needless to say, over the 60 years, you've contributed to our GDP. You've paid taxes. Ekulembeddemu ekijjulo n'okugaba ebirabo. Ye Dr. Jesse Muyingo, Minisitule y'ebyenjigiriza by'amatendekero aga waggulu asiibuludde abasiraamu mu disitulikiti y'e Luweero n'abakubiriza okwetaba mu misinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja olunaku olw'enkya. Abasiibululidde ku Masjidi Nuuru e Kabunyata mu ggombolola y'e Kamira ng'ebintu byabakwasizza mbaddemu emigaati, omuceere, obuwunga, sukaali n'ebirala ebyasakiddwa okuva mu ofiisi ya ssentebe NRM. Imaamu w'omuzikiti guno Yusufu Walusimbi amukwasizza ssente akadde kalamba okuyamba ku mirimu gy'omuzikiti. Asabye abasiraamu okusigala nga beeyisa nga babadde mu kisiibo nga bakola ebikolwa ebirungi ng'awadde abaana 2 basale okutumbula ebyenjigiriza. Abadde bayamba abanaku tugende mu maaso. Njagenda mu maaso. Omuzikiti guno nguwadde scholarships 2. Ate nina batwala mu ssomero erisimu okubeera omulembe. Akalaatidde bannaluweero kuwulira omulanga gwa Ssaabasajja ng'olwanyisa akawuka akaleeta mukenenya. Tumalawo nakati weebuli babuyita AIDS, babuyita siriimu, bukyali bungi, bukyali abantu. Ffe tujja kubeera bulange, nja kubakiikirira. Naye mmwe buli omu waali ave mu buliri bwe ku makya ennyo atandike okudduka. Uwasa Abdul Karim Tamale omuyambi we ayogedde ku by'okusiibula abasiraamu. Weekitiibwa Muyingo ekimu ku bimukuumye nga alina agaba era nsaba Allah naffe atusaasire akatono k'olina tutunuulira kumala kufuna kinene. Tugenda mu Kano.